musaba bakali tebakuyawo fujo musamu yabagani ula musaba batamukidde ababuuze ekifo kyange kyemutandise okuwambiramu abantu uyo musiraamu wuuyo omulaba musiraamu yabaganye namubuuze ekifaananyi ekiriko kyaki musiraamu yabaganye alaba oyongera sirika Lwaki bamwambula? Abasajja abo weebuuza kye beetaaga ne bakusobera kye baagala era bazzeemu okuba nga balumba ekitebe naye nga bukyanga balumba obabuuza kiki kye munoonya ansa tebagirina oba tebakifunanga balina obuyinza buli kimu weekiri naye nga balemerako era n'olunaku olwaleero bwe bityo webiri basalawundinze nga bw'obalaba mu katambi awo ate munnange waliwo omuntu eyeewunyisizza Abannayuganda waliwo gye bayita lo naye yalaze lo n'alaga n'abasirikale nti munnange nze okuwagira omuntu siina musango mba mpagidde muntu wange naawe olina okuwagira oyo gw'oyagala kyemmanyi buli alabye vidiyo eno temulese kyekimu kaakati waliwo omukungu wa gavumenti owa NRM gwe sigenda kwogera abadde alina ekitundu ekimu mwayita nga abali ku nguudo abasinga bambadde yero omwana n'ajja n'ekipande kya Bobi Wine n'abagamba ffe mwatutama bulaadi n'abaana bambadde yero bamwambadde lwakuba babasuubiramu akasente naye nga si kasente tebandibaddewo wano omusirikale atunulidde omusajja nga talina kyakumukola abantu ne bamutunulira ne bamwegayirira nga tewali kye basobola mukola n'abagamba nze ssebo nsigala ku mazima nyimirira ku mazima omusajja nasigala ng'akutte ekipande kya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert okutuusa waliwo omuvubuka abadde ayambadde t-shirt ya NRM amusiseeko ekipande omusajja n'agamba otutte kipande totutte mutima twabakoowa ate nga tuvuddeko munnange ekiri ku kitebe eky'okujja kyankya era oyinza okugamba nti abantu bazze mu bungi abaleeta empapula n'abanona ate ono ye yagidde mu sitayiro ekyo kigenda mu maaso kitebe oba ku kibiina ekya national Thank you.
muganda wange ebyo bigenda mu maaso wano ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform. Abantu ab'enjawulo bakomyawo empapula. Jjukira okomyawo empapula kukoma lunaku lwa Mande. Abantu ab'enjawulo bakomyawo empapula era ng'emugiraba vibe y'amaanyi. Vibe y'amaanyi. Ndowooza ebintu mubirabye balaga ku bantu ab'enjawulo mujja Sarawaani alina vibe. Tuli wano ku kibiina kyaffe oba ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Nkugambye nja bikulaga amannya n'eddoboozi batoke ojja kumbuulira ani alina vibe, ani alina eggaali. Abakyala mubalaba banyiridde. Nkugambye nkuyisizaamuko wano. Omulala agenda okutuuka ye kansi omuyizi saawa zino zennyini. Ali mu comment. Oyo kansi omuyizi agamba ab'ennyindo mukungwe omulabi ddala. Azze ne balooya banne. Kansi omuyizi azze ne balooya banne. Ab'ennyindo mukungwe. Our power. People power.
Muyizi agamba Mpuugo tulabyeko nnyo, agamba Mpuugo tulabyeko nnyo ekimala kimala. Looya waffe kati ali misango Kanso Muyizi agamba Mpuugo ekimala kimala ow'ebitaano Siniito twetaaga bakanso bokale babagenda awo bakanso ebitabo mubiteeka waggulu amateeka mugateeke waggulu mateeka naye gakola. People power, lawyer power, council power, people power, people power, council power, council power, people power, people power, council power, council power, people power, people power. People power, council power, council power, council power, people power, people power, council power. Ebyo nagambye yo Kanso Muyizi ayagala ekifo ekya Nnyendo Mugungwe omuli Finiito Ssaaba Finiito okuweereza Batoke. Sama kyede wide nnyo baddemu abamu badde emabega bakwatire emabega tusegedde abamu badde emabega babandikire emabega bakandensi basigale mu maaso sawa sweet. People power, tugaziwe. Council power, people power, people power, council power, Owekanya power, Owekanya power, Owekanya power, Emkono power, Emasaka power, Eruwero power, Emasaka power, Rule of law.
Our power. People power. Our power. Rule of law. Our power. Rule of law. Our power. Rule of law. Our power. Mukono power. Our power. Masaka power. Our power. Kunga the legal professions Kunga. Kunga. Kunga Uganda Law Society Kunga. Kunga. People power. Kunga baramuzi Kunga. Kunga. Kunga baramuzi Kunga. Kunga. Kunga Odongo Kunga. Kunga baramuzi Kunga. Kunga Kunga Kunga. Kunga Uganda Kunga. Uganda Kunga. Kunga Council Kunga. Kunga Demogali abangeri abaloya. Chagulanyi Kunga. Kunga Mkunga Kunga. Kunga Nyendo Kunga. Kunga Mkono Kunga. Kunga Masaka Kunga. Kunga Lwelo Kunga. Kunga Nupu Kunga. Kunga Chagulanyi Kunga. Kunga Lubongo ya Kunga. Kunga Uganda Kunga. Kunga Sejoni Kunga. Kunga Nupu Kunga. 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 Uganda Kunga. Uganda Kunga. Banange noza mulabye eggaali y'abaloya bwebeera ebeera samwawo jento munenge ba siriyasi oyo abadde kanso muyizzi ne baloya banne. Kanso muyizzi nkugambye y'omu ku bavuddeyo ne bagamba finito otulabiddeko ddala. Bagamba finito otulabiddeko ddala. Tuli wano ku kitebe kyaffe ekakule. Kankulambuze muganda wange olabe ku bigenda mu maaso ebirala. Buli muntu azze n'eggaali ye. Buli muntu azze n'eggaali ye wano ku kitebe kya NUP. Bantu leero beeraze amaanyi. Leero vibe ebadde y'amaanyi, abantu beeraze amaanyi. Abo bonna boolaba buli omu ayina gwe yajjiddeko. Ndowooza mubalaba. Najja Nasif oyo naye wayagala muwalabye. Chairman LC5 Wakiso District Najja Nasif. Mulabiranga ddala bwe muba musimi yo so gye mbeera nga bw'ogiraba wano ku kitebe ekya National Unity Platform. Tetuliwo okuweereza, tuliwo okujjonkera live tulabe nga buli ekigenda mu maaso obeera ng'okitegeera. Zowe naali eyo nga oyagala kuzza mpapula mande bwekusuba ng'ennaku z'omwezi 23 empapula zo mpozi ng'oba ogenda zitwala ku kibiina kirala. Tuliwa bannange ng'ova mu nsi ki Zakia agamba tuliwa bannange si kimu osinzidde gwe atamanyi we tuli. Eno gye babawandiisiza. Ebizibu by'abantu b'e NASA nakyo ekituufu bingi. Gwe olaba nti ngenda kulonkinga manifesto yange very soon. Era mwenna bannamawulire mbayise. Ngenda kuba buli kimu nga mmaze okukiteeka mu manifesto eyo. Yes. Thank you so much. Yabadde big eye mwe munaasiima abantu b'e Nansana. Bakoma ddi okugyayo empapula okuzzaayo okukoma nga 23 ndowooza ye Mande we kukoma nga 23 ndowooza ye Mande. Nalebo kakubongeko nate ndi kulayivu
Honorable Ssebo nsanso okulaba. Buuza ku batulabo beeyanjulire ate nga bakumanyi naye era yongera obeeyanjulire ku Ssebo. Erinnya Musiri David okuva e Makindye West. Bannange ffe tuyise mu Taanuuru era tukyagiyita kubanga tugamba nti tuyiseemu tubanga abanati naye tulina okukola kimaliriza. Njagala okubategeeza nti leero tukomezaawo empapula. Twagala kukiikirira Makindye West. Makindye y'emu ku constituency ze bayita ez'entabiro y'ebyobufuzi nti ebyobufuzi bitandikira Makindye West. Twabiraba ku Kyanjo. Kyanjo y'omu ku baasooka okukwata mu Bulago ono n'akyemalira mu 70 buhabulwa. Ne tufuna Nsambu, Kyanjo, katubaddeyo n'ali awo nassa omutindo. Kati omutindo guno tuzze kukola ki? Nze situla mutindo. Maama, kubanga omubaka ki? Omubaka ddoboozi, omubaka bubaka. Naye ekibuuzo obubaka bwagenda okuwaayo eri ani abumuwa? Ye mulonzi. Gaffe tugamba nti people power amaanyi g'abantu oteekeddwa okubanga obubaka buviira ddala ku mulonzi asembayo. Njagala okubabuulira nti ate mwe abatulaba tuyige naffe okwebereramu nga ffe abatono abawejjere. The ghetto should go to parliament nga bwe yagendayo mu 2016 ku His Excellency. Kubanga we bajja ne baleeta ebbago katugeze omusolo gw'amayumba. Tekunyigiriza bagagga, tekunyigiriza ba landlord. Omusolo ogwo gunyigiriza gwe omupangisa. Landlord wabanga ayina ennyumba ze 15 ne bamwongera emitwalo 5. Buli ku nyumba 5 agenda kuzongeza emitwalo 5 ate yafuna n'amagoba. Naye gwe omupangisa oba ojja kudda mu kyalo bajja kweyongerayo. Eyo mu buzikonda gyotasobola kukola ki? Gyotasobola kubeera bulungi. Era gwe walonda omubaka wa palamenti nga gwe omulonze bulonzi olwokubanga akuwaddeyo bucolo, akuwaddeyo obunusu. Kiba kitegeeza oyo omubaka gw'olina asobola n'okugula ambyulensi n'agireeta. Naye waagula ajja kukugamu ambyulensi akutwale mu ddwaliro naye nga teri ddagala. Weetaaga mubaka ddoboozi. Omubaka terya nkuta. Palamenti ddoboozi kwogera kuteesa. Ate ng'okuteesa bwe kubanga kuganye kuba kuba mmeeza, kuba kusiwukako ku mpisa. Omubaka tasobola kuwanika mikono ebiri nga bamumma n'agamba nti kale ogwokusatu kanyimirire waggulu ku ntebe ozokondabe kirabe kubadde tundaba oyo oba oteekayo waaki. Bintu si byakwesanyusaamu, tuli mu struggle. Palamenti y'emu ku masiga asatu gavumenti kweyimirira. Era tusobola okukozesa palamenti bulungi n'ofuna enkyukakyuka. Naye nga tukimanyi nti eno palamenti eddako Kyagulanyi ajja okuba pulezidenti. Naye nkubulira ne His Excellency Ssentamu Kyagulanyi wabeera pulezidenti. You need sober members of parliament. Nti amateeka we gaba gazze abasobola okugateesa. Omuntu wa wansi n'atanyigirizibwa. Ekyo tuzze okukola. Leero zizaayo empapula zo? Leero zizaayo foomu zo? Leero wenkomezaayo foomu zange era maze. Ndi duly nominated by the party. Okay. Honorable webale nnyo ebalire ddala Ssebo. Bane Musiri mumulabiranga ddala Musiri David bwe mba nga musiimye oba mukitegeera. Ani abuuza wano oba kanso oba kanso mufumbo? Na buli bw'oyagala kanso muyizi okumanya oba mufumbo bw'omala okimanya kale katugeze si mufumbo. Katugeze nga si mufumbo muganda wange. Nagambye ngenda kuyisizaamu teweeraliikirira. Badde nkugamba ogambye yeesi anti ngamba tugeze si mufumbo wandimwetaaze kanso oba bw'aba mufumbo agala kuba wakubi. Anyway byebyo nno embeera yeeyo bitunulamu. Embeera yeeyo nkuyisizaamu buyisiza. Olunaku olwaleero abantu bendabyeko Chairman Nyanzi
ate nno bwe bakyajja tujja kuba nga tukutwala mpola era tujja kuba nga tukutwalako ne mu bitundu ebirala ebyenjawulo bagenze okulonda munnange ng'abantu tebaliwo ne beereetera abaana b'amasomero balonde naye weebuuza bo bali registered ebintu bya NRM binyuma bisesa ate nga bikaabya naye bwe batyo we basazemu naye nga bali kubanga wekumidde ku NCK-TV mpola abingi ennyo bye tulina mu stock era tujja kuba nga tubikuwa bwe tuula butuuzi kalira nywera nkomawo.